Greetings. I hope everybody is doing okay. This is Kugwa tugenda kulawonye. For starters, tutunulidde omubaka Medad akali Amaggwa Sseggona. Ye analysis ekyasinze gyogenda okusanga wano ku internet. Byogenda okuwulira wano tosobola kubiwulira wantu walala wonna ne bw'oba ofa. Omwami ono mulaba. Ebbanga lye mulabidde ne lye mustadingidde. Wakati mu kumuyigirako ayina ebintu bibiri ebimufuula role model wa General Yoweri Kaguta Museveni. Nkozesezza selection y'ekigambo nga nkikakasa. Ono ye role model wa General Yoweri Kaguta Museveni. Njagala tugende mpola. Ebiremeza rugimu ya Museveni 100 oba ekyaletera rugimu ya Museveni okufeiringa ku mission gye bayina nga bavudde mu nsiko mu 86 ekyalemesa the 10-point program okugguka ne mu bbanga lye baajiwa ekyatta ebiruubirirwa ebirungi General Museveni bye yayina ne banne nga bavudde mu nsiko mu 86 kigwa mu bigambo bibiri. Omwami ono golaba mu screen byasinza General Museveni, Dr. Kizza Besigye n'abamusooka byasinza abaliwo n'abagenda okujja bye tulina okumuyigirako. Bigambo ebya ekisooka bakiyita volition, the will and the ability to make a decision. Ekyokubiri bakiyita prudence, the wisdom, the knowledge and the caution applied in making a decision. Byebyalema General Museveni. Mumulaba kuba musajja naye mu bulamu bwa Museveni abadde mukazi bbanga lyonna, abadde talina bolozi zimala kukola decisions kyasinze kuba nkalubu ate nga ntuufu mu kaseera akatuufu okutaasa mission gye yayina n'okutaasa 10-point program gye yayina. Abata 10-point program ya General Museveni nga yakajja mu 86 be bantu be yajja nabo mu nsiko, baganda be, mikwano gye be yalwana nabo mu nsiko. Teyali musajja kimala kubakangavvula, kubavunaana, kubateeka bbali, kubaggalira mu makomera wakati nga basaanyawo ekyo kye yalwanirira n'ekyayiisa omusayi gwa bannansi. Yeesanga mu katu nga mukazi nnyo mu kutekinga decision ezaali zeetaaga omusajja at a time. Kye kituusizza Uganda weeri olunaku olwaleero. Gwe gy'otwala okuba nti nguzi, obubbi bwa ssente, obumenyi bw'amateeka, okutyoboola eddembe ly'obuntu, okubba ettaka, gwe buli kizibu ky'olaba olunaku olwaleero. Genesis yakyo ku rigimu ya Museveni yaviira ddala mu nsiko ne wano nga bamaze okuva mu nsiko mu 96 nti General Museveni yeesanga mu katu ng'abantu bakola ensobi ne bayinaayina ne batambula, ng'abantu bava ku values ne mission ez'abalwanya ne bakola ebyabwe, nga General Museveni mukazi nga mama Janet mukola decision. Ono kyabasinza bonna. Kankuzeeyo mu biseera ebyampuga nga amaze okwegabira ssente ngabbye ebitaano. Mu kaseera ako mpuga yali amaze okuviolatinga mission values ekibiina ekya National Unity Platform kwe kiyimirira, zero tolerance ku corruption, nga tuvumirira buli kintu ekibi General Museveni kyakola. Ng'ekimu ku ebyo bonna by'osobola okukkiriziganya nange nti General Museveni abikolera ddala bubi, mwe muli okusaasaanya obubi ssente ey'omuwi w'omusolo, extravagance of a taxpayers money. Nga ffenna tukkiriza nti General Museveni akozesa billion 2 olunaku. Here comes your leader of opposition akulembedde mu wingiyo eya politics mu parliament ng'akoze ekintu kye kimu ky'ovunaana General Museveni ng'asaasaanyizza bubi obanga yenyigidde mu kusaasaanya obubi ssente y'omuwi w'omusolo nga yeesiimye n'obukadde 5. Mu kaseera ako kennyini ng'ekibiina kiri mu kkangavvula Mathias Mpuuga nga kimugambye yeetonde azzeeyo ne ssente ezo kubanga kyetuvumirira Museveni tetusobola kukikola, tetusobola kufaanana muntu gwe twagala kujja mu bukulembeze. Medad akalya Amaggwa Sseggona, bino bye byali ebigambo bye mu kaseera ako ng'ekibiina kimaze okubonereza Mpuuga.
bino wano ebyo bye byali ebigambo bya Medad akalya Amaggwa Sseggona ng'ekibiina kivunaanye Mpuuga ne gurupu ye okukozesa obubi ssente y'omusolo okuzeewa nga zandigenze ebintu eby'omugaso mu bufunze NUP tebakuvunaana Mpuuga ku kye yakola yali efaananya Gen. Museveni gwevunaana okujja mu bikulembeze kubanga mu public view mu maaso g'abantu senga ofaanagana gweyagala okujja mu bukulembeze kyangu nnyo okusigaza aliko kuba mwenna mubeera mufaanagana gwe bamye kaadi leero bw'atyo bwe yagoing against party values ne party principles ku lw'omuntu era mu bufunze mu bigambo bya Medad akalya Amaggwa Sseggona kasita kyatuuka ku principles ez'ekibiina n'obukulembeze obw'ekibiina mu bigambo bye byennyini bw'ati bwe yagamba oba oyagala oba toyagala Kyagulanyi alina abamuwaga weetuli oba oyagala oba toyagala Mpuuga alina abamuwagala weetuli muntegeera kuyitayinza kuŋŋamba ambabuuzi kubanga osuubira okusukawo Mpuuga gwentegeredde emyaka omutima gwawe gugamba talina kufuga ate ku gwennalamye onsuubira otya nti nayimirira naawe ku mukolo gwe gumu gye yayogerera ebigambo bingi mbu ng'ow'ebitaano Mpuguta yeebasa Katonda mu bigambo bya Medad akalya Amaggwa Sseggona kasita kyatuuka ku kaadi eyamummiddwa nga tebannagimumma bw'ati bwe yayogera mu bigambo bye ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi nze tebakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba bakigambye bansinga bumpi simanyi bwe kibanga kituufu kya bukuusa era kya bwewussa omuntu okugamba titojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa tebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lwetutwala ng'ebiku ate nga si omwami omulamu takolangako nsobi politically, takolanko decision nkyamu. Buli decision agikola n'ekiruubirirwa. Pulirizaamu, buli decision gy'olaba gy'ateekinga mu kaseera w'agiteekingidde kiteeke mu mutwe nti alina okusigala ng'atambulira ku layini y'emu kwe yatambulira, nti bw'atateekinga decision zino kati ajja fundikira nga Gen. Museveni nga be yajja nabo baatasobola kukwatako kubanga teyayina mutima na wiiru kuteekinga decisions nkalu mu kaseera akatuufu abajja kumaliriza ng'afaananya Gen. Museveni. Ekyatta Museveni ne rugimu ye yonna nti abadde mukazi bbanga lyonna teyayina mutima kuteekinga decisions bwe ziti, nti omuntu yenna kasitaba nga tali ku mission yemu naawe, omuntu yenna kasitaba nga tasitandinga ku values ne principles ezimu nga naawe z'oliko, no matter kirasi y'omuntu oyo muteeke ebbali, funa omuntu agenda okutambulira mu layini ne mission yo ne vision yo ne principles zo. Omuntu yenna ng'akufaanaganya ekyo ky'oyagala okudduka oba ky'oyagala okulwanyisa, muteeke ebbali, musimbe layini, mutambule. The best analysis ku Sseggona on the internet today.
ambuleera